Abayizi emitwalo 16 mu kakaga mu bina beewandiisa okukola ebibuuzo bya siniya ey'omukaaga omwaka oguwedde, wabula nga ku bano abayizi emitwalo 16 mu 15,000 mu 172 bokka be baasobola okubituula, nga bano beeyongerako abayizi emitwalo 2,400 mu 288 bw'ogeraganya n'abaatuula ebibuuzo byabwe eby'omwaka gwa 2024. Kino kitegeeza nti abayizi 1,228 be bataalabikako kuwandiika bigezo bino. Abayizi emitwalo 4 mu 2,328 b'amasomero ga gavumenti nga bakola ebitundu 25 ku 100, ate nga bannaabwe ab'amasomero g'obwannannyini baali emitwalo 12,104 mu 74 nga bakola ebitundu 75 ku 100. Abayizi abaliko obulemu abaatuula ebibuuzo baali 500 nga 274 balenzi, so nga ate 266 bawala, ate bo ababituulira mu kkomera eruzira baali 7. Ku bayizi abaatuula abawala baali emitwalo 7 mu 2,374 nga bakola ebitundu 43 n'obutundutundu 8 ku 100, ate bannaabwe abalenzi baali emitwalo 9 mu 2,798 nga bakola ebitundu 56 n'obutundutundu 2 ku 100. Ebifulumiziddwa biraze nga abayizi ebitundu 98 n'obutundutundu 9 be baayise nga basobodde okufuna waakiri akabonero kamu mu ssomo erimu. Kyokka ku bano abayizi emitwalo 11 mu 3,209 nga bakola ebitundu 68 n'obutundutundu 6 bokka be bajja okusobola okweyongerayo ku mutendera ogwa waggulu oba Yunivaasite okusinziira ku biragiro ebitwala ebyenjigiriza bya waggulu. University admissions to degree courses have up to now been considering 2 principal level passes as the minimum requirement. If this consideration is maintained, 113,290 or 68.6 will qualify to be admitted. Nga bwe gwali mu mwaka gwa 2024 ne ku mulundi guno abayizi abawala beeyongedde okweriisa enkuuli mu masomo ga arts, ate bo bannaabwe abalenzi basinze kweriisa nkuuli mu kuyitira waggulu mu masomo ga science. Proportionally, female candidates have performed better than their male counterparts. The percentage passes at the upper levels of 3 principals and 2 principal passes are higher, while percentage passes at the lower levels and failure rate among the female candidates are lower than for the males. Odonga ategeezezza ng'ennamba y'abayizi abettanira okusoma amasomo ga science okuli ery'okubala, chemistry ne biology bwe beeyongedde bw'ogeraageranya n'emyaka egiyise, kyokka ng'abayizi abatwala essomo lya physics beesaze okuva ku bayizi emitwalo 2,379 abaatuula ebibuuzo byabwe ebya 2024 okudda ku mitwalo 2,302 abaatuula omwaka oguwedde. From physics, the entries for the other science subjects have been steadily increasing. That of physics has been fluctuating, but the trend overall is also increase. Okutwaliza awamu wabaddewo okweyongera okusoma obulungi mu masomo okuli mathematics, chemistry, agriculture, geography, economics, literature in English ne biology. Kyokka kitegeerekese ng'abayizi bwe baddiriddemuko mu kukola amasomo okuli entrepreneurship, Christian religious education, fine art ne physics. Nga kino aba UNEB bakitadde ku ky'abayizi obutategeera bulungi bibuuzo bibabuuziddwa ko n'ebirala. In the humanities subjects, the problems that we observe, continue to be poor interpretation of questions due to the candidates misunderstanding the key concepts that determine the expected responses that they are supposed to give. Omuze gw'okubba ebibuuzo ku mutendera guno aba UNEB bategeezezza nti gukendeeredde ddala nga bafuna emisango 47 gyokka. Professor Celestino Obua, ssentebe w'akakiiko ka UNEB agamba abayizi abatasobodde kufuna bubonero obubongerayo ku mutendera gwa Yunivaasite basobola okwettanira amatendekero g'ebyemikono. Dorothy Nagita, NTV ku ssaawa emu.